Mu mawulire agakagwawo NTV Daily Monitor emikutu egigwa wansi wa Nation Media Group wetwogerera nga gimaze okuba nga giggalwa era nkakasanga gwampuliriza naawe omaze ogenda maaso n'okuba nga okyerabirako. Zibadde ziwera ssaawa nga 11 ez'okumakya ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba ng'era bwe yavaayo n'ategeeza nti gino emikutu agenda maaso n'okuba nga agiggala naye nga nsonga ki omukutu gwa NTV n'omukutu gwa mawulire gwa Daily Monitor yegimu ku mikutu egibadde gisinga okuwandiika amawulire nga bwe gali nga tebakola nga NBS, tebakola nga BBS oba Bukedde TV n'emikutu emirala egigenda maaso n'okuwandiika abakulu bye baagala. Wabula nga bano bo Daily Monitor ng'ewandiika eggulire nga bwe liri, NTV ng'eggulire likuba nga bwe liri era abadde bagoberera NTV akawungeezi kakasa musobola ogenda maaso n'okuba nga munjulira. Zibadde ziwera ssaawa nga 11 ez'okumakya olunaku olwaleero ekiro ekikeseza olunaku olwaleero abawanvu n'abampi ne bayungulwa era balabiddwako nga basazeeko buli kifo kyonna okuli branch oba office eya Nation Media Group era ng'emikutu egiri affected giweredde ddala oluvannyuma lw'okuba nti ab'ebyokwerinda bayunguddwa nga bano abasinga obungi ba SFC bambadde nga ba SFC babayungudde ne bagenda maaso n'okuba nga basalako buli ewali akafo akamanyiddwa nti ka Nation Media Group mu bitundu by'e Namuwongo n'ebitundu ebirala ku Serena Hotel wali NTV ne Spark TV byonna bigenze maaso n'okuba nga bisalibwako nga bwe ngenda maaso n'okuba nga nkutegeeza era nga bw'ogenda okuwulira wabula byonna ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba amagye gayiiriddwa kati buli ka office bakeetoolodde. Kati ekyo kyolaba ye ofisi y'olupapula olwa Daily Monitor olusangibwa e Namuwongo era njagala okutegeeza nti abo boolaba ba SFC abagenze maaso n'okuba nga balwebulungulula nkakasanga bw'oyitawo akatambi ako kakwatidda mu ddakiika si nnyingi nnyo nakati wenkakoledde bw'oyitawo osobola okusanga nga buli geeti eggaddwa era nga abasajja abagiriko ba SFC. Daily Monitor negenda maaso n'okuba nga ewandiika ku mikutu egya social media nga batugamba nti armed soldiers are on guard outside the headquarters of Daily Monitor newspapers in Namuwongo, Kampala. Mu bitundu bya Namuwongo yewali offices eza Daily Monitor. Jukira eno company Nation Media Group. Company eno yatandika mu 1994. Unengayo NTV Daily Monitor mu 1994 yali etandise okuwandiika amawulire. NTV yo yatandika mu mwaka bagwali gwa 2006 awo ngenda kusomera ekiwandiiko ngenda kukakasa. Wabula eno company eyina media outlets ez'enjawulo waliwo radios, waliwo TV, waliwo olupapula n'emirala nga bw'ogenda ogiwulira. Kakati bonna bali affected ku biragiro bya musajja omu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba agenze maaso n'okuba nga ate akawaŋŋamula nga bwe yategeezezza nti gino emikutu ngenda kugiggala era bw'atyo avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nga agiggala. Emikutu gino gibadde giwandiika amawulire nkugambye nga bwe gali era nga munnayuganda bw'agenda maaso n'okuba nga agafuna. Era zibadde obudde bubadde bukya NTV netugamba military lays siege to Daily Monitor NTV after General Muhoozi orders ebigambo oba ebiragiro bibadde bya General Muhoozi Kainerugaba n'alagira nti guno omukutu gugende maaso n'okuba nga gujjibwa ku mpewo naye nkubuulidde ngenda kukubuulira omugaso omusango omukutu guno kye gukoze ngenda kukusomera ekiwandiiko. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyataddeyo nga naye avumirira bino kubanga naye agamba nti bino biswaza eggwanga era bigenda maaso n'okuba nga bitulabisa. NTV esinze nnyo kulabika mu mawulire aga okuwamba kwa Erias Lukwago era mbadde mugoberera amawulire ge Erias Lukwago gatambudde nnyo wabula gatambulidde nnyo ku mukutu ogwa NTV gatambulidde nnyo ku mukutu ogwa Daily Monitor. Bannayuganda abamu ne batuuka n'okwebuuza naye yo NBS, BBS n'emikutu emirala gyo gikola ddi era gikola gitya? Kakati kigambibwa nti gino emikutu gikolera ku biragiro oba ne giba tegikola ku biragiro wabula gikola ebyo abakulu mu gavumenti gye bandyagadde babere nga bagenda maaso n'okuba nga bakola. Era Daily Monitor yawandiikako ekiwandiiko ku mukutu ogwo abene ku mukutu gwabwe ku nsonga eyo nga bagamba nti government chose own media to protect themselves not correct reporting. November ngina kuza mwezi 24 omwezi November nga 24 mwaka gwa 2025 Daily Monitor bino nno obusungu gye bwava abakulu ne balaba nti Daily Monitor ebakuba mu 2025 nga 24 gwe 11 lwali lunaku lwa Monday Daily Monitor yawandiika eggulire ng'eraga nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda erina media ezaayo ba media eyaayo
gyekozesa era gyesalawo genda maaso n'okubanga ekola egikolera okusobola okuprotectinga ekifaananyi kya gavumenti yaabwe eri international community. Wabula eky'omukisa omulungi ne international community bagenda maaso n'okubanga bino babiraba, kubanga wano batugamba international community oba international bodies zivuddeyo emirundi mingi nnyo omuli ne ba Western Allies nga bagenda maaso n'okuvumirira ebikola nga bino ebigenda maaso n'okubanga byapeninga ku media platforms. Baagala babeerewo kye bayita independent media reporting, nti amawulire balina kubanga bali independent nga tebadipendinze ku muntu yenna. Batugamba nti international bodies and Western allies routinely scrutinize media freedom as a core indicator of domestic democratic health. Enfuga ey'amateeka mu ggwanga lyonna bweba yakubukala international media zirina okubanga ziripotinga eggulire nga bwe liteekeddwa okuba, so singa abakulu bwe bagenda maaso n'okubanga baagala. Kakati ku biragiro eby'omusajja omu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba wenjogerera NTV, Daily Monitor, akina Spark TV, Simanya Dembe FM, East African, bonna bali wansi wa NMG oba Nation Media Group. Njagala okutegeeza bagenze maaso n'okubanga ate bashatingibwa down, babagaddwa ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba. Kakati ye story gye ngenda okuleetera bino byonna ogenda bitegera byobadde tomanyi. Kampani zino zisangibwawa NTV ne Spark TV basangibwa ku Serena Hotel. Daily Monitor esangibwa Namuwongo, ogenda bitegeera byonna. Amaje gagenze maaso n'okubanga gasalako. Kiriza tujjewo akalango kano nga bulijjo oluvannyuma lw'akalango zijje nkutemeretemere ngenda kuwa n'ezimu ku video NTV zebadde ng'ekola ezigambye okuba nti ze zibaleetedde obuzibu, wabula ng'ate abasajja bano baabalabula gye buvuddeko naddala mu issue eya Lukwago, era bagamba ffe ne bwe munaatulabula tetujja kukoma ku bino, tujja kugenda maaso n'okubanga tubyogera, tujja kugenda maaso n'okubanga tulipootinga amawulire nga bwe gateekeddwa okubanga gaba. Kiriza tujjewo akalango kano zijje tubeere nga tweyongerayo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, nga bulijjo weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe obutakoowa. Neebaza abantu abamu kubamba manyi era amannya nga yitaayitamu kaawo ku nkomerero ya vidiyo zino abatera obutava ku mukutu guno gwa Redson TV nga buli bwe tugenda maaso n'okubanga tuteekayo mubeera active. Beebaza ate n'okusingira ddala mu abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe ate ne tutambula ffenna mu ngeri ezitali zimu nga mugamba nti ku Redson TV kwe tutava. Akantu ako kansanyusa nnyo era katwongera amaanyi okugenda maaso n'okuba nga tukuweereza. Kati nga sinnaba kubanga nkutwala era nga sinnakulaga zimu ku video eziviiriddeko NTV obuzibu n'okubeera nga abasajja bagitadde ku ntandaalo n'okutuuka okugijja ku mpewo, nga sinnaba kubanga nkuwa message Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'ataddeyo ng'atabukira omukutu guno, nga sinnaba kuwa ebigambo by'okubeera nti NTV ne Daily Monitor baasembyeyo kukola sitoole, ezimu ku sitoole ze baasembyeyo okukola ye ya Miriam Matembe. Bwe tuwogerera Miriam Matembe tamanyiddwako mayitire, era okubeera nga tamanyiddwako mayitire NTV Daily Monitor baani bagenze maaso n'okubiwandiikako ebimu ku byasembyeyo ng'ate omukulu yabalabula nti nja kubajja ku mpewo era bwe kityo kigenze maaso n'okubanga kyapeninga. Kakati ab'ebyokwerinda bayunguddwa ne bagenda maaso n'okubanga basalako Daily Monitor, NTV, Spark TV na buli wamu webigambibwa okuba nti webiri abasajja bagamba tusazeeko. Kigambibwa nti omukulu oba okusinziira ku General Muhoozi Kainerugaba agamba nti General Museveni ye yamukkiriza era nga kitegeeza bino byagenze okukolebwa nga bonna bano abakulu bamanyi. Kakati awo wetulaga era wenjagala ogenda maaso n'okubanga nkutuusa, wabula nga sina kutwala eyo, nyongero bategeeza ku mulanga gwaffe ne ku nsonga yaffe ey'okutufunira akatebe. Entebe eyo tugituuseeko, wenjogerera twetaaga emitwalo giri 15 gyokka gye gibulayo. Akatebe ako tubeere nga tukamaliriza. Kati omuzira kisa yenna ennamba gy'olaba awo ye nnamba yange 0756081795. Osobola okujja ne ku WhatsApp kuba nayo kweri ne tuba nga tuwogerezeganya. Neebazizza nnyo mwenna abali mu kutuyambako baba akatuyambako sofa n'abalala abatusuubizza mbeebaza. Twetaaga ku mitwalo 55 twakafunako emitwalo 40 era jjo weegiri wano ne wenjogerera weegiri
tubulako emitwalo 15 tubeere nga tufuna entebe. Baganda bange akatebe kankutula, akatebe kantuuza bubi ntetenkanya katetenkanye. Naye ensonga nazinnyonnyola abazimanyi n'abazzo tuyambako mbeebaza. Kakati nsuubira nti ejje 15 oyinza okubeera eyo ng'osobola obbutuwa omulundi gumu. Ekyo ne kivaawo ne tubanga mu weekend eno tugivaamu nga tufunye entebe eyo, then ne tusobola okukulukuta okutandika ne ku Monday ne tukuweereza amawulire awatali nsonga yonna egenda maaso nakubanga ate etutawaanya. Vidiyo zino tuzikola naye ogenda okuva ku vidiyo ng'oyinza okugamba obadde olima olulimbi lwa kilomita nga 4 naye nga ntebe yeekukutula. Naye tujagenda maaso n'okuba tukisootinga tubulayo emitwalo 15 gyokka gye gisigaddeyo bwe giti. Ogenda maaso n'okuba nga kino tukimaliriza kibeere nga kiggwa. Naye ng'ensonga enkulu endeeseza vidiyo eno y'ensonga ya Daily Monitor, NTV, Spark TV n'emikutu emirala gyonna egigenda maaso n'okuba nga gigibwako. Kigambibwa NTV ebigambo by'ezzenga eyogera byogenda okuwulira byebimu ku bibaleetedde obuzibu, naye nga bigambo ki? NTV ebadde ekuba amawulire nga mu kusunsula amawulire ago era tubadde tubikuwa ababadde bagoberera NTV akawungeezi. Ebimu ku bigambibwa okuba nti bye bigireetedde okugijjako, ne international community evuddeyo, ne Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo, nga bino tebirina yadde omusango. Sooka owulirize kano akampi nga sinakutwala. Era wakati ng'omuduumizi w'amajono General Muhoozi Kainerugaba yeefuddemu mu kukozesa obuyinza bwe okunyigiriza abalala n'okukola egimu ku mirimu gye mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka, tuzzeeyo emabega okukuŋŋaanya ebimu ku ebyo by'azaakola mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka bw'ogeraageranya ne ssemateeka wamu n'etteeka lya UPDF erimufuga saako n'okulungamya obuvunaanyizibwa bwe obw'ekifo ky'alimu nga CDF n'engeri gye kirina okutambuzibwamu. Omukulu ono azze ng'ayitira ku mukutu gwe ogwa X okwogera obubaka obusokasoka oba okusimaasima saako n'okusoomooza oba n'okubadala wamu n'okulengeza abo batakkanya nabo mu ndowooza saako n'okubatiisatiisa. Era omusasi waffe kagezeeko okukuyisa mu bitonotono bye tukuŋŋaanyiza. Akati ngenda kuwa obutambi bungi nnyo ogenda buwulira ebimu ku bigambo NTV bye badde ekozesa oba engeri gye babadde basomamu amawulire gaabwe ng'ensonga bagireetanga bweri ekimenya amateeka bakyogera nti kimenya amateeka nga tebakola nga bolaba NBS. Era nga kano kabonero akalaga oba akongera okukkaatiriza kyova oliawo NBS yo byekola oba oliawo abakulu bye baagala kyova olaba yo egenda maaso n'okuba nga tesanga mbeera nzibu. Kakati zibadde teziri busa, sawa zibadde ziwera nga 10 nga bukya abasajja b'ebyokwerinda ne bayungulwa, abamu nga ba SFC, abamu nga ba UPDF, abalala nga ba bitongole ebyenjawulo ne basalako kye bayita NTV, NBS, NTV, Spark TV, Dembe FM, Nation Media Group yonna negenda maaso n'okubanga esalibwako ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba nga bwe yasuubiza nti omukutu guno ngenda kugujja ku mpewo. Era zibadde tweets ez'okumukumu ze yagenze maaso n'okubanga atweetinga ng'ategeeza abakulu bano nga bw'agenda ogenda maaso n'okubanga baswitchinga off. Olunaku olw'ejjo lwonna oba ekawungeezi mu kiro kyonna omukulu ono bwedda atweetinga yasoose n'agamba, in Uganda I do not believe in free press. The press should be guided by cadres of the revolution. Nga Muhoozi agamba nti ye mu Uganda takkiririza mu free press oba bannamawulire okubeera nga beeyogerera, kwegamba amawulire okubanga gakola omulimu gwago nga bali independent mbuye takikkiririzaamu. Era ye Muhoozi ng'agamba nti gano amawulire geetaaga okuba nga gakolera ku biragiro ebyaba cadres ba revolution. Wayogera bw'atyo ayogera kuba NRM nti be balina okuba nga be bawa ebiragiro media okubanga eyooperatinga. Kati nga kitegeeza era alinga ategeeza nti mukadde kano media ye Uganda erina okuba nga egendera ku biragiro bye, nti era ye takkiririza mu kye muyita free press amawulire gabeere nga garipotinga kye gaagala. Agamba ekyo ye takyagala. Era bw'atyo yagenze maaso n'okuba nga abiwandiikako ebyo. Kakati teyakomye okwo, yawandiise ebigambo ebirala era mu tweet ye kwegamba ku mukutu gwe gwa Twitter yagenze maaso n'okuba nga agujjuzaako obubaka. Wayise dakiika mbale n'agamba NTV and the Daily Monitor are being shut down from today. Nti okutandika n'oluwalero NTV ne Daily Monitor zigenda kuba nga ziggalwa okutandika n'oluwalero. N'ayongerako both NTV and Daily Monitor will not reopen without my permission. Nti emikutu gino tegijja kuddamu kulabikako ku mpewo okujjako nga nze nzikiriza. Bwe n'abasikkiriza temugenda kuddamu kugirabako. Era teyakomye okwo, n'addamu n'atweetinga. Yagambye nti ng'okujjako muzeeyi yekka yalina okunzikiriza okukkiriza, yalina okumukkiriza okukkiriza Daily Monitor oba NTV
okuddamu okoperatinga. Kakati ebigambo ebyo byabadde bya mukulu General Muhoozi Kainerugaba zaayise eddakiika mbale ogenda okutuuka ne bwokebera ku decoder yo NTV tolina ogenda kugiraba, Spark TV tolina ogenda kugiraba ku biragiro bya muntu omu nga si mulala ye muduumizi w'amagye g'eggwanga erya Uganda General Muhoozi Kainerugaba. Wabula nga bwe nkugambye si NTV na Daily Monitor bokka newankubadde nga be basinze okutambulira nnyo mu mawulire eno bagiyita Nation Media Group. Nation Media Group eno yatandika mu mwaka gwa 1992 nga 24 omwezi ogw'omusanvu NMG yatandika okukola emirimu mu ggwanga erya Uganda. Wabula yasooka na Daily Monitor gye bayitanga The Monitor, olupapula lw'amawulire. Olupapula lw'amawulire luno oluvannyuma lw'okutandika okuwandiika then NTV mwaka gwalinga gwa 2006 NTV nayo neggulawo. Gwe twogerera babadde balina emikutu okuli KFM, Dembe FM, Spark TV, NTV n'omukutu gw'amawulire balina abakozi abakunukkiriza 5 era nga mukadde kano kino kiba kitegeeza nti abo abakozi emirimu gyabwe maneya ne emirimu giba giweddewo, ekintu ekisinga okubeera eky'obulabe naye nga biragiro bya mukulu General Muhoozi Kainerugaba. Kino kyaganza okugenda maaso n'okuba nga akola kyongedde okukomyawo eggulire lya Daily Monitor lye yawandiika mu mwaka gwa 2025. Daily Monitor yawandiika eggulire ng'etegeeza ensi yonna nti bannange mukimanye nti mu ggwanga erya Uganda omuntu ali omu oba gavumenti ya General Kaguta Museveni bw'obanga omuntu tagikkiririzaamu tebajja kukkiriza kuweereza. Gavumenti eronda media yaayo era media ezimu ze mulaba ze batateekako kazito ziba zikolera bo. Kubanga Daily Monitor yawandiika ne bagamba government chooses own media to protect themselves not correct reporting. Ti government eronda emikutu gyayo oba esalawo emikutu gyayo egirina okugenda maaso n'okuba nga giba reportingira so si ku reportinga kituufu, wabula government eyina emikutu egyayo gyegenda maaso n'okuba nga esalawo gibeere nga giba reportingira nga bo bwe bandigenze maaso n'okuba nga baagala. On an ordinary morning in October 2025, a quiet line was crossed in Uganda's democratic life. Without a formal order, without a public explanation, and without any lawful process, journalists from Nation Media Group, Uganda, one of the country's most influential independent newsrooms, were barred from covering. Mujjukira mu Gw'ekkumi omwaka oguwedde ku parliament eyo Daily Monitor baagoba abakozi baayo, bannamawulire ba Daily Monitor baagobwa ku parliament ne baba nga tebakyalipotinga amawulire ku parliament. Lwansonga emu nti munnange bo bwe bagenda ne bafuna amawulire oba ne bakuŋŋaanya enjawulo kwegamba enkola gye bakolamu amawulire teyawukana na ya Red Zone TV. Nti ekintu ajja kukireetanga bwe kibadde, tajja kugendera ku biragiro by'abantu kugamba nti oyozaamu kino kitukuba tokyogera, kino kitukuba tokiripotinga. NTV tebagenda mu maaso n'okuba nga batoleretinga ebyo balinga boolaba Red Zone TV. Kati kyova olaba abakulu bagenda maaso n'okugamba nti eno company oba guno omukutu gw'amawulire ogwa NTV ne Daily Monitor gutukuba nnyo era ku parliament eyo Daily Monitor, NTV abakozi baabwe bambi ne bagenda maaso n'okuba nga baagobwayo. Zibadde ziweze kugamba ennaku eziyiseewo ziweredde ddala oba emyezi oba emyaka ne balyoka bagenda maaso n'okuba nga babaggulira olwono ne babakkiriza okugenda maaso n'okuba nga baddamu okuoperatingira ku parliament ey'eggwanga erya Uganda naye nga baali baagobwayo ku nsonga za kubeera nti balipotinga amawulire nga bwe gali. Daily Monitor ne NTV bazze bakola line ez'enjawulo era ez'amaanyi era articles zibadde bawandiika zibadde zigendera ddala ku mutendera gw'ensi yonna ne international community negenda maaso n'okuba nga bino ebitegeera era netegeera nti mu ggwanga erya Uganda eddembe ly'abannamawulire teririiyo. Kati ng'oggyeko okukubwa kw'abannamawulire lino eggulire Daily Monitor lye yakola teryakoma wano, bagenda maaso ne bawandiika nga bakotinga ne ku ssemateeka. At the heart of this crisis lies a constitutional question Uganda cannot ignore. Nti wakati mu bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo ensonga y'etteeka Uganda gyetasobola kuyigino walinga oba gyetasobola kwefuula etalaba. Article 29, Section 1, Subsection A of the 1995 Constitution guarantees press freedom and freedom of speech. Nti mu Constitution y'eggwanga erya Uganda mulimu akawaayiro aka 29 mu Constitution ya 1995 akagaranti ng'oba akakkiriza eddembe ly'abamawulire n'eddembe ly'okweyogerera. Kyokka nga bakulu mu gavumenti bagezaako okulirinnyako, bagezaako okulikkakkanya, bagezaako okuliremesa oba okulemesa akawaayiro ako ba Constitution eyo
ogenda maaso n'okubanga ekola omulimu gwayo. Article 41 gives every citizen the right to access information. Article oba akawaayiro akaana mu constitution ya Uganda kakkiriza nze naawe okwakisesinga information nga tumujja wonna we tuwaagala. Baba bategeeza ki? Daily Monitor, NTV, egye emikutu giteekeddwa okubaako era gioperatinga mu mateeka. The moment nti bano balina license bateekeddwa okukola, balina okukola emirimu gyabwe, wabula abakulu tebabirinze, zibadde teziribusa, ne babagamba nti bye mujja byogerera eri, kakati ffe tubajjeeko. Era Daily Monitor negenda maaso n'okukakasa nti breaking news, NTV Uganda Spark TV forced off air as Daily Monitor shut down on General Muhoozi's order. Daily Monitor eggaddewo, NTV bagijje ku mpewo, Spark TV bagijje ku mpewo ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba. Wabula nkugambye ngenda kuwa obumu ku butambi obunnyonnyola era obulaga Daily Monitor biki byegenze maaso n'okubanga ebigenze maaso n'okubanga bijizaalira akabasa nga sinnakutwala eyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde ku nsonga zino era n'avumirira nnyo bino ebikolobero oba ebikolwa ebikoleddwa General Muhoozi Kainerugaba. Agambye bw'ati, agenze ku mukutu gwe oba ku mikutu gye n'agamba nti Museveni's criminal son, acting with his father's full approval, has moved to silence Uganda's remaining independent voices by shutting down NTV Uganda, Daily Monitor, Dembe FM and Spark TV. Nakugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu byatweetinga oba byawandiika bibeera international. Talina njawulo ne international organization ng'ewandiise, kubanga bino bigenda international, ensi yonna n'ekitegeera. Era ensi n'etegeera nti mu Uganda kakati akaseera kakazigizigi. Yagambye nti mutabani wa Museveni yagaseko ekigambo criminal son, oyinza okinnyonnyola nga bw'okinnyonnyodde, nti ng'akolera ku biragiro oba ku kukkirizibwa kwa kitaawe, kubanga jjukira Muhoozi yagambye taata we yamukkiriza okushatinga emikutu gino. Has moved to silence, agenze maaso n'okusilensinga oba okuggyawo eddoboozi bannayuganda lye babadde basigazza lyokka. Bannayuganda babadde basigaza NTV, Daily Monitor, Spark TV, Dembe FM. Wabula kati agamalobozi General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lwa kitaawe okumukkiriza agenze maaso n'okugasaanyaawo. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu. This is the harsh reality we now face. Gano ge mazima agakaawa ge tuli mu kufeesinga mu ggwanga erya Uganda saawa eno. A country under open military rule where fear replaces law and force replaces accountability. Nti eggwanga erigenda maaso n'okufeesinga obukulembeze obw'emmundu ng'okutya kutandisa okugenda maaso n'okubanga kuddira amateeka mu bigere. Eryanyi ligenze maaso n'okubanga liddirira accountability, abantu tebakyavunaanyizibwa ku bikolwa byabwe, wabula kasita baba nga balina emmundu, nga balina ebiragiro, balina bye baduumira, bagenda maaso n'okukola bye baagala. But history is clear. Naye ebyafaayo biri clear. Dictators always escalate repression towards their fall. Tebannakyemalira, batera ogenda maaso n'okubanga embeera bagisussa nnyo, naddala mu kaseera nga bali mu kugwa. Pressing every button in this desperation until they press the one they never expected to be their last. Uganda will be free. Bw'atyo bw'awunzise His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kagenda maaso n'okutegeeza ku bintu bino ebigenda maaso. Wabula ekyewuunyisa ne international community bino babimanyi. Bagamba nti international bodies and Western allies routinely scrutinize media freedom as a core indicator of democratic health. When a government relies on its own apparatus to broadcast created narratives while curbing independent outlets, it reinforces the perception that the country is ruled by autocracy rather than genuine democracy. International community, emikago egy'enjawulo, amawanga ag'enjawulo gamanyi bulungi nnyo oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwandiika bino, oluvannyuma lw'omukulu General Muhoozi Kainerugaba okwongerezaako byayongerezaako, okuggala kwa NTV kwandisajjula ebintu bingi nnyo. Wuliriza, batugambye nti international bodies and Western allies bakimanyi bulungi nnyo era babadde basoosowaza ekyeddembe ly'abannamawulire nti lyerimu ku kkubo eriyambako okutuusa abantu ku nfuga ey'amateeka. Wabula singa gavumenti yonna, kati nowuliriza wano gavumenti ya General Kaguta Museveni baba bali mu kugikategorizinga abo bagikategorizinga edda, nti singa gavumenti yonna ey'eggwanga lyonna ng'eya Uganda bwekola egezaako okusirisa oba okusayirensinga emikutu gy'amawulire egigezaako okuwa abantu ebituufu, then nesalawo okukolagana n'emikutu egyo egisobola okugendera ku biragiro byabwe,
kaba kabonero akalaga era international bodies ziconsideringira ddala government eggwanga eryo nti limu kufugibwa wansi w'omudumu gw'emmundu. The country is ruled by autocracy rather than genuine democracy. Nti kano kabonero akamu kw'obwo obusembayo okulaga nti eggwanga livudde ku nsonga y'oku mulamwa gw'amateeka kati liri ku ssaawa ya mudumu gwa mmundu. Ani ayina emmundu yagenda maaso n'okuba nga asalawo. Kitegeeza General Muhoozi Kainerugaba Uganda ekifaananyi kyagiweesezza kyekyo kye ndi mugenda maaso n'okukugamba kyekyo ky'oli mugenda maaso n'okuba nga owulira gwampuliriza. The crackdown on independent press and the harassment of journalists fuel broader international concerns regarding human rights abuses and the suppression of political dissident. Because state-owned media is viewed globally as propaganda, the international community and the foreign investors often discount official Ugandan government communications. This erodes trust in official statements regarding national security, the economy and elections. Uliriza nakugamba bino bitandika bwe bityo naye gye biggwera nga gwe Munnayuganda akkiririza mu nkyukakyuka gwe muwanguzi. Bakugamba nti international community bakimanyi bulungi nnyo nti eggwanga kasalituuka mu kattu oba lituuka mu mbeera eno bakimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ekozesa emikutu egy'amawulire okubaako ekifaananyi kyesiigira ensi. Kati wano bakugamba nti the moment bw'olaba nga gavumenti erirayinze nnyo ku mikutu egyayo oba egigendera ku biragiro byayo naye neetukwata egiri independent ne bagitandika ogitreatinga mu ngeri bwetyo nga bwe bakola NTV ne Daily Monitor, kino kyongera okusindika sigino nti ekisooka jjukira akalulu kaalangirirwa nga results ezisinga obungi n'ebintu ebisinga birangirirwa ku NBS. Kati wano batugamba nti international community bano bali mu kwongereza ku bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyalaga nti akalulu kabbiddwa. Bono buli bujulizi obuli mugenda maaso n'okuba nga bukuŋŋaanyizibwa. International community bakimanyi bulungi nnyo nti kati keekadde balina okudiscountinga oba okwedistancinga oba n'okulekerawo okutrustinga oba n'okukakasa nti ebyava mu kalulu bituufu. Kubanga NBS, BBS ze zisinga bikuba. Ate wano bakugamba tukitegedde kyezo zo zigendera ku biragiro by'abakulu, kitegeeza zoogera bye baagala. Kakati nno n'olwekyo tebagenda kukkiriza, tebagenda kutrust era eneringa adjustment oba bali mu kugezaako bali mu kugezaako ku justifyinga bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aboludde oluvuganya nti akalulu kabbibwa. Ebyogerwa ku media bye mutwala si bituufu. Kano kabonero akali mugenda maaso n'okuba nga kabalaga nti byonna nga mubitwala si bwe bityo bwe biri era si bituufu. Kati okuggalawo NTV ne Daily Monitor batugamba nti it triggers condemnation from global press freedom watchdogs. Waliwo ekitongole kye bayita Committee to Protect Journalists. Ekyo ekitongole kyavuddeyo dda era bagamba nti essaawa yonna baatandise n'okukola investigations. Lwaki Daily Monitor, lwaki NTV, lwaki Sipaka TV zigenda maaso n'okuggalibwa, lwaki NBS tebagiggala, lwaki Bukedde TV tebagiggala ng'ate zonna media zikolera mu ggwanga lyerimu. Kigambibwa nti international community baatandise dda okugenda maaso n'okusensinga, baatandise dda okugenda maaso n'okumanya nti mu Uganda ekyamazima democracy maneya ne MA mu Uganda abasajja balina media ezaabwe ezigenda maaso n'okugendera ku biragiro, nti era zino ezitagendera ku biragiro zigenda maaso n'okufeesinga embeera efaanana bwetyo. Bannamawulire okuva ku mukutu gwa CNN nga bakulemberwa mu Kenya amanyiddwa nga Larry Madowo baatandise dda okugenda maaso n'okuba nga bawandiika ekigudde mu ggwanga erya Uganda era nga banenya n'okuvumirira General Muhoozi Kainerugaba okugenda maaso n'okuba nga akola bino nga bw'ogenze maaso n'okuba nga obiwulira era nga bw'engenda okugenda maaso n'okuba nga nkuwa ekiwandiiko. Wabula nakugambye nga sinnakuwa kiwandiiko, njagala kakati wano nkulage ezimu ku nnyiriri oba ezimu ku layini NBS, NTV ze badde genda maaso n'okuba nga ekola era ezigambibwa okuba nti ziviiriddeko omukutu guno ogenda maaso n'okuba nga guggalwa. Kakati njagala tusooke tuddeyo emabega. NTV yasooka n'ekola sitoole ku profile ya General Muhoozi Kainerugaba. Sitoole ye egambibwa nti yanyiiza omukulu, baamunnyonnyolako naye nga mu kumunnyonnyolako beefuula bamusuutasuuta, beefuula baleeta profile ye n'ebyafaayo bye naye nga babireeta mu kumukkakkanya na kumulaga nti bino byakola bimenya amateeka era tebikkirizibwa. NTV bino bye bimu ku bye yakola ebyaleetedde omukulu okunyiiga. Wuliriza. Kainerugaba ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni omukulu nga yamuzaala nga 24 Ogwokuna 1974.
ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga li UPDF yakulirako eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga li Special Forces Command SFC yaliko omuwabuzi wa president ku bikwekweto eby'enjawulo yaduumirako eggye ery'oku ttaka era nga ye ssentebe w'ekisinde ki PLU abangi kye balowooza nti kimutembeeta kufuuka president wa ggwanga lino gye bujja. I'm not going to comment on that. That's wandirowoozezza nti obukugu obumusuubirwamu oluvannyuma olw'okuweereza mu bifo ebikulu bwe biti bwandibadde bweyolekera mu bikolwa bye kyokka mwana wattu si bwe kiri. Eyandibadde agoberera amateeka n'ateeyingiza mu byabufuzi ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ng'etteeka lya UPDF erimufuga bwe lirambika mwana wattu alitunuulira kyamuli. Ono y'omu ku bannayuganda abasinga abagobereza abangi ku mukutu gwa X era emirundi mingi azze agukozesaawo okuyisaako obubaka obusokaasoka obusima obusoomooza obukudaala obulengezza oluusi obutiisatiisa abantu mu ngeri ey'olusaagiriro kyokka mwana wattu n'akomekereza nga baakwata abakutte n'abatulugunyizibwa. Obubaka bwa Muhoozi ku X si bubaka kyokka wabula bumenya akatundu ak'ekikumi mu tteeka erikwata ku buzzi bw'emisango oba penal code. I'm always willing to provide advice. Okugeza akawaayiro ak'ekinaana mu tteeka lye erimu omuntu yenna ng'alina ekigendererwa ekyokulumya okunyeeza okutiisatiisa okutulugunya okutta omuntu oba okwokya okumenya oba okwonoona ekintu ky'omulala aba akoze omusango era abonerezebwa n'okusibwa obutaka wansi wa myaka 4. Ebimu ku bino omukulu abikola kyere awatali amukuba ku mukono. Okugeza omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okuwambibwako omukuumi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu munna NUP Edward Ssebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe omukulu yavaayo n'akakasanga bwe yali amukuumidde mu kye yayita basement n'ebifaananyi bye ne bifuluma ng'asaliddwako enviiri n'ekirevu nga n'endabika ye eraga ng'eyali atulugunyiziddwa. Emirundi mingi ono singa ogwa mu ttaano ze n'akulaaliko okukukwata tewayita nnyingi ng'okwatiddwa ekireetedde bangi okumusongamu olunwe ku ngeri gy'asusse w'alina okukoma. Takoma ku kubakwata kwokka wabula n'okwewaana avaayo ne yeewaana nga baba akutte batulugunyiziddwa. Okusinga Muhoozi ono azze atiisatiisa baaludda luvuganya baatwalira ddala ng'abalabe b'eggwanga. Muhoozi takoma kuno kwokka azze alomba n'amawanga amalala nga n'ogw'okumuliraano tagatalizza. Okugeza mu mwaka gwa 2022 Muhoozi ono yalumba eggwanga lya Kenya bwe yawandiika ku mukutu gwe ogwa X n'alaalika nga ye n'amagye ge bwe baali basobola okulumba eggwanga lino mu bbanga lya wiiki 2 zokka nga balisensebudde. Ono era yeekubira oluuyi bwe yavaayo ne yeewuunya lwatu lwaki yali President Uhuru Kenyatta eyali avudde mu buyinza. Ebigambo by'omukulu ono byajja bannakenya bangi mu mbeera era abamu ne baweereza Uganda ebigambo eby'obusagwa ekyawaliriza kitaawe Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo ne yeetondera bannakenya ku lwa mutabani we. Teyakoma ku kwetonda kwokka, Museveni era yakwata mutabani we ono ku nkoona bwe yamuggyako obuduumizi bw'eggye ery'oku ttaka ekintu ekyasanyusa bannansi b'amawanga gombiriri Uganda ne Kenya. Kyokka baba bakyasagambiza ate Muhoozi n'akuzibwa nga waakayitambale n'afuulibwa jeneraali ajjudde ekyaleetera abasinga okulowooza nti kitaawe yennyini yamumeza ebiwawaatiro okubuuka okusukkawo. Nga wayise ebbanga lya mwaka nga gumu nga Museveni yeetondedde eggwanga lya Kenya ku lwa mutabani we, yayongera bwongezi okumugonnomolako ebitiibwa bwe yamulonda okuduumira eggye ly'eggwanga okutuuka olwaleero. Kakati eyo sitoole NTV yagikola nga wano olabanga ekuleetera profayiro y'omusajja naye ate nga bagireeta mu kulaga ebikolobero babiraganga bwe biri ebirungi babiraganga bwe biri. Kati y'omukulu tayagala kulaga sayidi y'embi, muyina kulaga sayidi nnungi yokka era ebizibu bwe byava. NTV teyakoma okwo. Mujjukira Lord Mayor Erias Lukwago ng'akwatiddwa, NTV yakola sitoole era mu sitoole eyo kyovula abannayuganda bagoberera nnyo NTV. Kati NTV sitoole engeri gyegikolamu emikutu emirala tegigikola, emikutu emirala tegikola bwe gityo. NTV ebanga egatta eddoboozi ku kubanja obange ebanga esiga ekifaananyi kyekyamazima ekintu kye baakozesa ekituufu tekiriiyo. NTV bwe baawamba Eddie Mutwe yakola sitoole y'emu. Kati wano njagala nkuwe sitoole NTV gye yata mu mawulire gaayo, NTV akawungeezi ku nsonga za Erias Lukwago, era ebigambo ebyo tebyasanyusa mukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba. Jjukira yali avuddeyo n'alabula n'ategeeza nti omuntu yenna aneeyingiza mu nsonga za Lukwago gw'empambye ajja kubanga asasula era nja kugenda maaso n'okubanga mumukolako. NTV yakola eggulire era eggulire eryo ligambibwa okuba nti nalyo lyayongera ku binyiiziza omukulu baagamba bwe bati. Kale kakati mukadde kano abooluganda lwa munnamateeka Erias Lukwago bakakasa nti omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba yalina omuntu waabwe era wakati ng'omuduumizi w'amagye ono General Muhoozi Kainerugaba yeefuddemu mu kukozesa obuyinza bwe okunyigiriza abalala
n'okukola egimu ku mirimu gye mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka tuzzeeyo emabega okukuŋŋaanya ebimu ku ebyo byazaakola mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka bw'ogeraageranya ne ssemateeka wamu n'etteeka lya UPDF erimufuga saako n'okulungamya obuvunaanyizibwa bwe obw'ekifo kyalimu nga CDF n'engeri gye kirina okutambuzibwamu. Omukulu ono azze ng'ayitira ku mukutu gwe ogwa X okwogera obubaka obusokasoka oba okusimaasima saako n'okusoomooza oba n'okubadala wamu n'okulengeza abo batakkanya nabo mu ndowooza saako n'okubatiisatiisa. Era omusasi waffe kagezeeko okukuyisa mu bitonotono bitukuŋŋaanyiza. Muhoozi Kainerugaba ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museveni omukulu nga yamuzaala nga 24 Ogwokuna 1974. Ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga li UPDF yakulirako eggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga li Special Forces Command SFC yaliko omuwabuzi wa President ku bikwekweto eby'enjawulo yaduumirako eggye ery'oku ttaka era nga ye ssentebe w'ekisinde ki PLU abangi kye balowooza nti kimutembeeta kufuuka President wa ggwanga lino gye bujja. I'm not going to comment on that. That's wandirowoozezza nti obukugu obumusuubirwamu oluvannyuma olw'okuweereza mu bifo ebikulu bwe biti bwandibadde bweyolekera mu bikolwa bye kyokka mwana wattu si bwe kiri. Eyandibadde agoberera amateeka n'ateyingiza mu byabufuzi ng'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga ng'etteeka lya UPDF erimufuga bwe lirambika mwana wattu alitunuulira kyamuli. Ono y'omu ku bannayuganda abasinga abagobereza abangi ku mukutu gwa X era emirundi mingi azze agukozesaawo okuyisaako obubaka obusokasoka obusima obusoomooza obukudaala obulengezza oluusi obutiisatiisa abantu mu ngeri ey'olusaagiriro kyokka mwana wattu n'akomekereza nga bakwata abakutte n'abatulugunyizibwa. Obubaka bwa Muhoozi ku X si bubaka kyokka wabula bumenya akatundu ak'ekikumi mu tteeka erikwata ku buzzi bw'emisango oba penal code. I'm always willing to provide advice. Okugeza akawaayiro ak'ekinaana mu tteeka lyerimu omuntu yenna ng'alina ekigendererwa ekyokulumya okunyeeza okutiisatiisa okutulugunya okutta omuntu oba okwokya okumenya oba okwonoona ekintu ky'omulala aba akoze omusango era abonerezebwa n'okusibwa obutaka wansi wa myaka 4. Ebimu ku bino omukulu abikola kyere awatali amukuba ku mukono. Okugeza omwaka oguwedde oluvannyuma lw'okuwambibwako omukumi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu munna NUP Edward Ssebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe omukulu yavaayo n'akakasanga bwe yali amukuumidde mu kiyayita basement n'ebifaananyi bye ne bifuluma ng'asaliddwako enviiri n'ekirevu nga n'endabika ye eraga ng'eyali atulugunyiziddwa. Emirundi mingi ono singa ogwa mu 5 ze n'akulaalika okukukwata tewayita nnyingi ng'okwatiddwa ekireetedde bangi okumusongamu olunwe ku ngeri gy'asusse w'alina okukoma. Takoma ku kubakwata kwokka wabula n'okwewaana avaayo ne yeewaana nga baba akutte batulugunyiziddwa. Okusinga Muhoozi ono azze atiisatiisa baaludda luvuganya baatwalira ddala ng'abalabe b'eggwanga. Muhoozi takoma kuno kwokka azze alumba n'amawanga amalala nga n'ag'okumuliraano tagatalizza. Okugeza mu mwaka gwa 2022 Muhoozi ono yalumba eggwanga lya Kenya bwe yawandiika ku mukutu gwe ogwa X n'alaalika nga ye n'amajeege bwe baali basobola okulumba eggwanga lino mu bbanga lya wiiki 2 zokka nga balisense budde. Ono era yeekubira oluuye bwe yavaayo ne yeewuunya lwatu lwaki yali President Uhuru Kenyatta eyali avudde mu buyinza. Ebigambo by'omukulu ono byajja bannakenya bangi mu mbeera era abamu ne baweereza Uganda ebigambo eby'obusagwa ekyawaliriza kitaawe Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo ne yeetondera bannakenya ku lwa mutabani we. Teyakoma ku kwetonda kwokka, Museveni era yakwata mutabani we ono ku nkoona bwe yamuggyako obuduumizi bw'eggye ery'oku ttaka ekintu ekyasanyusa bannansi b'amawanga gombiriri Uganda ne Kenya. Kyokka baba bakyasagambiza ate Muhoozi n'akuzibwa nga waakayitambale n'afuulibwa jeneraali ajjudde ekyaleetera abasinga okulowooza nti kitaawe yennyini yamumeza ebiwawaatiro okubuuka okusukkawo. Nga wayise ebbanga lya mwaka nga gumu nga Museveni yeetondedde eggwanga lya Kenya ku lwa mutabani we yayongera bwongeza okumugonnomolako ebitiibwa bwe yamulonda okuduumira eggye ly'eggwanga okutuuka olwaleero. Shamim Naiga, NTV Akawunga. Kati NTV ebigambo ebyo oba layini zeekozesa tosobola kuziwulira ku NBS, tosobola kuziwulira ku mikutu mirala. Era abadde bawulira amawulire ga NTV abadde bagawulira ng'amawulire obuwulire wabula nga ye omukulu agenda maaso n'okukitegeera butya bwe kigenda maaso n'okumukosa. Bonene ki eggulire ya NTV bwe lizitowa era kyova olaba ebadde ng'erabulwa paka finally bwegenze maaso n'okubanga ejjibwa ku mpewo. Kati n'abamu ku babaddeko abakulembeze b'amawanga amalala obadde okimanyi nti ensonga zino baaziyingiddemu
era nga sinnakuwa ebyo kansooke nkuweggulire ddala. NTV era yaliwandiika ku bino ebigenda mu maaso. Jjukira NTV ebadde ekyaza, wuliriza, bwe baawamba tabs bwe yafuluma NTV yamuwa eya nannyonnyola ebyaliyo mu basement. Dr. Miriam Matembe nga tannawambibwa ebigambo okuba nti byanyiiza abakulu balyokeba, sijaga nti yawambiddwa kubanga talabikako, nja kusomera atikaawo. Dr. Miriam Matembe nga amaka ge tegannalumbibwa abadde nga ayogera ebigambo okuba nti abakulu bye bibaviiriddeko okunyiiga, era ebigambo ebyo njagala okutegeeza abadde abyogerera ku mukutu gwe gumu ogwa NTV. Zezimu ku nsonga lwaki omukulu abadde nga agulabula. Kati wulira layini endala era nago gaali mawulire ga NTV ag'akawungeezi nga bagenda mu maaso n'okusunsula era General Muhoozi Kainerugaba nga bino bye binyiizizza omukulu okugamba nti eno TV eveeko. Wuliriza. Eyongereyo ne NTV akawungeezi kulikayo nnyo mu kuwummulako okwo. Kakati amagye g'eggwanga aga UPDF mu kaseera kano gaduumirwa omusajja General Muhoozi Kainerugaba okuviira ddala mu mwaka ogwa 2024. Mu bbanga lino Muhoozi ono aliko byakoledde amagye g'eggwanga ekiyambye nnyo okunyweza obutebenkevu, era omusasi waffe twagala atulage ku bimu ku ebyo ebibadde mu lugendo lw'omusajja ono ebbanga lyamaze ku buduumizi bw'amagye g'eggwanga. Mu mwezi ogwa April ng'ennaku z'omwezi 24 omwaka 1974 kati emyaka 52 egyakayita mu kibuga Dar es Salaam ekya Tanzania waliwo bafumba abaali abayeekera mu kaseera akabazaala omwana ow'obulenzi erinnya ne bamutuma Muhoozi Kainerugaba. Mu buto bwe omutabani ono teyalaba nnyo nnaku newankubadde embeera yali akasambattuko nakwekukuma. Yawangalira nnyo mawanga ag'enjawulo mu buwaŋŋanguse okutuusa lino gy'oli abalamu mu mwaka 1986 nga kitaawe Yoweri Kaguta Museveni amaze okuwamba obuyinza n'akomawo okweyagalira mirembe egyali gitandise okuteeka. Olw'okuba yakula emmundu gy'emigga ewaka yeesogga amagye mu ngeri etaliiko biwandiiko biyinza kugijulira. Mu mwaka ogwa 2000 y'omu ku bavubuka abatikirwa ng'amaze ku cadet training mu Sandhurst mu Bungereza, ate gye yava okwongera okwogiwaza obwongo mu America Fort Leavenworth, Kansas mu mwaka 2008. Okuva olwo Muhoozi azze ng'akulanga kitooke mu magye g'eggwanga yogayoga ku buduumizi bw'amagye kaakati kwakajjadde. Olw'okuba wa mulembe guno oguliko Muhoozi alwanye nnyo okulaba nga amagye ga UPDF gakyuka okuva ku gali agasooka. Kaakano omuntu okuyingira amagye ebisanyizo tebikyali bya buwanvu oba kuba n'amaanyi mangi nga bwe kyali mu budde buli. Kaakano kye wasoma nsonga nkulu nnyo n'omwoyo gwa ggwanga lwakuba olumu batagaliza ggwanga birungi bawanuuza nti n'okubaako gw'omanye nayo nsonga nkulu. Okulongoosa embeera bajjaasi b'eggwanga mwe bawangalira naye badde ensonga nkulu nnyo. Mwami Muhoozi gy'alongoosezza mu bbanga ery'emyaka 2 gye yakamala nga yakulembera amagye. Alwanye nnyo okulaba ng'ensasula y'abajjaasi esoosowazibwa, omusaala gwabwe tegukyabulira muzanva so nga ate n'emmotoka ze batambuliramu nazo kati ezikyapipira. Kino kigonzezza nnyo enkola yaabwe ey'emirimu naddala bwe yabagulira n'emmotoka zino ezakasibwako erya drone mwe batwalira abazuuliddwa oba bateeberezebwa okumenya amateeka. Okukwasisa empisa mu magye akitaddeko nnyo essiira. Abajaasi abazze beeyita ab'amaanyi azze alagira bakwatibwe okugeza Major General Don William Nabaasa, Brigadier General John Namanya Abaho, Brigadier General Cyrus Besigye Bekunda, Brigadier Abdul Gumayo, Colonel Peter Ayembisibwe, Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga ko n'abalala. Lwakuba bamu ku bo bamutuuze ne bamunyonyola alagira bayimbulwe nga mpawo omusango baguddwako. Muhoozi ono akuze kinene nnyo okoma ku bandi yagadde okutuusa obulabe ku ggwanga lya Uganda. Bwe yalengera bana NUP nga bakola dduyiro afaananako n'ow'ekinnamagye yalagira mangu bakwatibwe ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X nakati bakyali makumira gye bakogedde. Kyokka olw'okuba bano olumu bakwatibwa mu mbeera nga ya bwangu ddala, bwe bamala okumuddamu 5 afaayo okufulumya ebifaananyi bye bakwatako abantu baabwe basobole okukkakkana. Nga kisujja nti amakomera ga poliisi olumu gaba majjama ng'ate matono yagunjawo kyayita basement eno gyakumira abajeemu bagenda okuvaayo nga bawewuse. Ku mulembe gwa Muhoozi era ne Kano Dr. Kizza Besigye mwe yakwatirwa ng'ateekateeka okuseketerera eggwanga ng'asinziira mu ggwanga li Kenya. Singa Muhoozi yakozesa bukodyo obwo bw'ekijaasi ko n'obumanyirivu bw'alina singa eggwanga lyafuuka ddamuyonga okusinziira ku bye tuwulira. Kati newankubadde ensonga ze ziri mu kkooti, Muhoozi ono era kyamubojja ku luwonzi ng'amusobya obugambo bumumalamu amaanyi. Akoze kinene nnyo okunafuya abala abandi yagadde okutuusa obulabe ku ggwanga lya Uganda. Ng'ogyeko ekyokukuuma obutebenkevu mu ggwanga mu kaseera ng'ebinnya ebisusse mu nguudo za Kampala, musajja wattu ono yasalawo amagye gaweebwe omulimu gw'okuziba ebinnya bino mu nguudo ng'omulimu guno bagukola lw'omutima gumu newankubadde awamu baabanga baakavaawo ate nk'obyo bataddemu n'ebitwala.
ku mulembe gwa muhoozi guno bannayuganda ne bannamateeka kwe bakimanyidde nti kisobokera ddala munnamagye okwetaba butereevu oba okwogera ku byobufuzi by'eggwanga nga mpawo avuddeyo kumusoomooza oba okumuwakanya. bwe twogerera ng'omusajja ono alina ekisinde ky'ebyobufuzi ki Patriotic League of Uganda mwasizza okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi era alina n'abakulembeze bakola nabo. Newankubadde waliwo abakiwakanya naye kino kiyambye nnyo bannamagye okulaga ebitone byabwe n'obusobozi mu byobufuzi ekigasiza ennyo eggwanga lyattu Uganda. Obudde buli adumira amagye okwogerako eri eggwanga kyatwalira ddala ng'akadde. Ono omuhoozi ow'omulembe omutebi wafunira akadde ng'ajjayo akasimu ke kano kaseereza ng'abaakubye agambye eggwanga ng'ayita ku mukutu ogwa X. Kino kituyambye nnyo okumanya ebifo embuga n'amagenda ga Anita Among ono bwe twagategeerera. Ng'okulonda ku mwaka 2026 kutuuse abeeyita abalwanizi b'eddembe ly'obuntu bawakanya nnyo ekyamagye okwetaba mu kukwasisa amateeka naddala nga tegasoose kuyitibwa poliisi ya ggwanga. Olw'okuba ye mukugu mu kutaatira emirembe kino yakirabirawo nga sikijja kusoboka. Abajaasi n'abaweerawo obuvunaanyizibwa okukuumira eriiso ku buli akuba akakuyege kono okugolola ettumba bonna abanaagezaako kutabangula ejja nakakaawa. Okusinga bano bafaayo nnyo ku bulabe obwali bw'enza okuleetebwa abavubuka ba NUP bwe balabanga nga banatera okwetuusaako obulabe nga babagaana nga bali eggulu amagye bwe galaba nga bafumbubidde okwetuusaako obulabe ko n'okwono n'ebintu by'abatuuze ne bajjayo obuswanyu butonotono mu ngeri ya kizadde ne babakangavvula. Ku mutendera gw'ensi yonna muhoozi atuweesezza ekitiibwa n'akatagga yalaba Kenya yeefudde kiwagi n'agirabula nti musawa ntono ekibuga Nairobi ajja kuba kiwambye okuva olwo bano baasirika egyo gy'emirembe gye njogerako. Bwe yalaba Israeli ne Amerika beegasse okufufuggaza Iran yaweereza obubaka amawanga ga Afrika amalagi gatayinza kukola n'agumya ennyo abaali balumbye Iran nti akadde konna waakubeegattako bakube Iran yejjusa kyagireeta mu ddwaniro. Amawanga nga South Sudan ne Congo bwe gawulira erinnya muhoozi gavunnama bano bwe basuubiza okubasindikira amagye gabakube batuuke n'okusigala mu kkubiro. Okuva olwo bano bafaayo nnyo ku nsonga ezibakwatako Uganda bagirengerera wala. Musajja wattu ono eyagala nnyo bannayuganda n'akatagga buli mazaalibwa ge lwe gatuuka ategeka emisinde mu bunabyalo ensimbi zivaamu ne ziyamba abawejjere. Kino akikola mu ngeri yakwewaayo ko n'okwefiisa kale lwakuba ye ng'omuntu emisinde gino tagyetabangamu. Mu kaseera kano buli munnayuganda essuubi limuli mu General Muhoozi Kainerugaba amaanyi akyalina gampalabwa so nga buli kadde waliwo ekipe kyayiyiza eggwanga emirembe gyongera okubukala. Samuel Sebuliba kati bw'owulira layini eyo oba bw'owulira layini ezo owulira ddala ng'oli asoma amawulire alinga amuwaana naye aba amu-exposinga era ye omukulu ng'akimanya bulungi nnyo era ziba teziri busa n'agamba nti kaakati bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri gino emikutu giggalwe saagala kuddamu kugenda maaso nakubanga njirabako era bwe gityo ku biragiro bye ne gigenda maaso n'okubanga giggalwa zibadde teziri busa sawa zibadde nga 11 ne batutegeeza ekigambo ekyo nti ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba NTV NBS n'emikutu emirala gigenze maaso n'okubanga giggalwa. Nakugambye eno Nation Media Group emikutu egiri wansi waayo kuliko Daily Monitor, kuliko NTV, kuliko Dembe FM, kuliko Sparker TV, kuliko KFM ne The East African nonalo lupapula bagenze maaso n'okubeera nga bonna bali affected. Era ndowooza gwayina radio osobola ogenda n'okebera ku KFM ne Dembe FM. Bw'oba oli ku TV ng'olina decoder genda okebere ku genda okebere ku Sparker TV okebere ne ku NTV. Bw'oba ng'ogoberera emikutu amawulire ag'empapula genda ku street oba ogende wantu wonna olabe The East African oba olupapula lwawandiise wamu ne Daily Monitor. Kubanga amawulire gafulumye nti zino ze zagenze maaso n'okubeera nga zibeera affected. Nakugambye bano mu Uganda mokka bayinamu abakozi abasukka mu 500. Kino kiba kitegeeza singa bigenda maaso n'okuba bwe bityo bannayuganda abafiiriddwa emirimu baba bagenze maaso n'okuba nga beeyongera ku biragiro bya General Muhoozi Kainerugaba. NTV ebintu bingi bebadde ekola byenkugambye nga ne ku sitoole eya Miriam Matembe oba ebigambo Dr. Miriam Matembe byabadde ng'ayogera ebigambibwa okuba nti byandiba nga bye binyiziza omukulu ogenda maaso n'okuba nga ayise ekiragiro eky'okuggala emikutu gino kigambibwa okuba nti ku nsonga za Dr. Miriam Matembe NTV ebadde yamuwa eya ogenda maaso n'okuba nga asabula oba ogenda maaso n'okuba nga alabisa n'ogenda maaso n'okuba nga ayogera ebigambo ebitali bimu era ng'ebigambo ebyo abyolekeza omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba era yagamba oyo Muhoozi is nobody is nobody bigambo bya Dr. Miriam Matembe we twogerera amayitire ga Dr. Miriam Matembe
teri yamanyoba yawambiddwa, teriyo yategedde babiri bitya, naye ate Muhoozi alina kye yayogedde ku nsonga za Miriam Matembe era n'akola n'okumulabula ku nsonga ezitali zimu. Era ne tweet eyo gy'olaba yagambye nti Matembe, she better learn how to praise my name, otherwise we will teach her. Nga kandi bakabonera akalaga nti omukulu naye yamulina. Bawa Miriam binono byatuse n'okukaabya Odongoto bwe yabadde ku mukutu ogumu n'akaaba musajja wattu ku Next Radio n'agamba ddala bino bwetu bwe tugenda okuyisibwamu. Miriam Matembe ebimu ku byabadde ayogera nga nabyo byanyiza bibadde biyita ku mukutu gwa NTV. Muhoozi is not wise. Muhoozi is not human. He has no humanity in it. He is very arrogant and proud. Very, very arrogant and proud. And by the way, he doesn't know who he is, because, and as far as I am concerned, he's a nobody. He's a nobody. He's just a son of Museveni, the president. Why do I say he's nobody? I am not aware. When Museveni came over here, I think Muhoozi was around 11 years. Could be have been around 11 or 12 years when Museveni took over. So that means he was a boy. So whatever has taken care of Muhoozi is Uganda's money. Because Museveni became the president and he started being financed by Uganda. When you are president of Uganda, all the resources that you use, the workers, the whatever, everything is the state which is giving you. So he came in on a silver plate. Muhoozi has been on a silver plate throughout. Do you think he has suffered and struggled like these young people of ours, our sons, our children who struggle to make the money? No, for him he walked in on red carpet through the father's title for the last 40 years. For the last 40 years, he's just depended on our government resources, of Ugandans' resources. And since he has never lacked, he has never suffered, he gained that arrogance that he respects nobody, because he has grown knowing that they are somebody. Ngubali ku basement, kat basement Muhoozi yali ayezimbide nyumba ye munsi muno. Njagala kubuuza. Muhoozi sente zonna oba ine nyumba, sente za misoro jafu, oba yawasa n'abakazi, omukazi nabano bamaraya bonna bagenda nabo, ezo sente zaffe. Nobwa CDF, ezo sente zaffe musoro jaffe. Dibwe yali akuze, bwe yali akoze n'akola omulimo, naye bakiyita ki? Naye n'astrivinga n'akola ki ng'abantu bonna ba youth b'omu Uganda muno ababonaabona bamuyita bino na bino ne bakola otulimu twabo, yajjira ddala ku red carpet. Najja ku red carpet ya taata we n'ayingira n'afuna buli kimu kyonna kyafune, n'alwoka n'agamba nze mbatwala mu basement yange. Basement yana ayagimuzimbira, basement agimuzimbira yani Muhoozi. Namulabye bya tweeting amazima ga Katonda ku Lukwago, our former dignified mayor, nga mugamba nti kati yakafuka emirundi 3 mu basement. Yes, stupid. Kakati ze kankubuliri kankulinge down. Katonda nsonyi oba njogeza buyinza, essungu naye Yesu, ojjukira Yesu bwe yagenda n'ayingira mu yekaalu n'asanga batunda bakola ebicafu byonna bye yaliyo, yabakola ki? Byonna yabikuba n'afuula wansi n'atabuka nga nze kati bw'entabusi. Kubanga mu butuufu mutabani wa Museveni, kubanga yatukola bino abana Uganda, distinguished Ugandans. Juzi namona bagamba ono mukazi antatweetinga n'agamba nze ne Winnie Byanyima we are just useless chicken. Ngu Matembe and Winnie Byanyima are useless chicken. N'alwoka n'agamba ng'oyo Matembe alina okukitegeera nti alina kubanga ansinza n'andamya sire. N'endamya ki? Amanyi intelligence gendina, amanyi who Matembe is, not here in the physical but even in the spiritual. Alwoka agambe namulabye agambye bano ba Law Society bwe boogedde
n'abanupu ne boogera n'agamba ngu I'm coming to get those ones. Katonda w'omu ggulu nze nkusaba kimu, arrest that man. God, you can really arrest that man. If President Museveni has decided to hand over the power that the people of Uganda gave him as the president of this nation to his son, he must come and account to the nation. Nze njagala kugamba byonna ebigambo Miriam Matembe ng'abyogera ali ku NTV. NBS nga kizibu nnyo okubyogererako era nga ne baba mukyaziza mu show ezimu be bamu ku be batemako nga bozze ng'obiwulira nga balina bye boogera naddala bikwata ku nsonga ezo. Miriam Matembe bino byonna abyogera ku NTV era teyakomye okwo. NTV nemuwa air nemuwa space we yayogeredde ku nsonga za Joel Ssennyonyi, leader of opposition, Dr. Miriam Matembe era n'ataakinga General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku mukutu gwe gumu. What does Muhoozi have to do with the leader of opposition in parliament? What does Muhoozi have to do with anything to do with parliament? What does he have to do? And then President Museveni is quiet. President Museveni, please, don't think that Matembe is crazy. President Museveni, you know my wisdom. You know who I am. You know my passion for this nation. You know how I worked for it. You know how we lost people. You know I was in UPM, I started with you. Please, don't just ignore what I'm saying and say that is Matembe fighting. I fight the wrong. He knows it. I fight wrongdoing. I fight against wickedness. I don't oppose. They say Matembe is opposition. I oppose wickedness. I oppose wrongdoing. I oppose evil. I oppose all these things. And now I'm calling upon him. President Museveni. Kati omukyalo oyo wetwogerera teri amanyi wa gyali, teri amanyi oba yawambiddwa, teri amanyi oba biri bitya, naye nga ye amayitire tegamanyiddwa. Wabula bw'ogenda ku mukutu ogw'omukulu General Muhoozi Kainerugaba osangako ebigambo bino wenkoledde eggulire lino nga biraga 12 hours ago. Yatandise agamba bw'ati, yagambye wano mu tweet eno nti I hear there is a woman called Matembe. She thinks she's anything other than a very old ugly woman. I'm going to teach her the manners her many husbands should have taught her. Omukulu yagambye mpulira waliyo omukazi gwe bayita Matembe. Alowooza nti alina ekirala kyonna kyali ebintu bino sijja bivunula kambire kaba bitegedde mu jabitegeera biri ku mukutu gwa Muhoozi. Nagenda maaso n'okugamba era nga wayise okutukyali awo omanyiye waba tweetinga wayitawo eddakiika ng'emu oba buli mu ddakiika emu tweetinga emirundi nga 10. I have very beautiful young daughters. I cannot have idiots like Matembe anywhere near them. Nti nina abaana bangi, nina abawala bange bangi abalungi, sisobola kuba na idiots nga Matembe okumpuliraana. N'agattako nti Matembe's time is over. Ng'akabonero akalaga nti yandibanga amulina. Ti Matembe obudde bwa Miriam Matembe bwaweddeko. Buweddeko. Wakaddeke kaweddeyo. Let her open her nti addemu abikula akamwa ke, stupid mouth anywhere again. Kyakiddemu. Matembe is not my elder, she's an idiot. Nti Matembe si elder wange wabula idiot. N'atweetinga ebintu bingi nnyo era n'atweetinga ku bya UPDF e Congo, n'atweetinga ku nsonga za ADF, n'atweetinga ebintu bingi nnyo ku M23, n'ayogera ebigambo bingi nnyo wano. Era M23 n'agattako kama our brothers. Kano ndowooza nja kukakomyawo mu nsonga ziri from our brothers M23 ojja kukategeera. Najja ng'ayogera wano paka we yatuukidde ku bya NTV. Ogenda maaso n'okuba ng'agiggala era yategeezezza nti muzadde we yekka ye yamukkiriza ogenda maaso n'okuba ng'akola kino, yamuwadde olukusa ogenda okuggala NTV era n'agamba zino ziggaddwa okuva n'olwaleero. Kati muzimu ku tweets ezikyasembyeyo wenkoledde akatambi kano waliwo tweet eno egamba yagambye nti I have the power in Uganda to shut down any media house I want to. Nina obuyinza bwonna mu Uganda okuggala media house yonna gye njagala.
The power was given to me by my great father. Nti gana amaanyi n'obuyinza bwampeebwa taata wange ow'amaanyi ennyo General Yoweri Kaguta Museveni. Era obuyinza buno oba amaanyi gano mbadde nago okuva mu mwaka gwa 2017. Daily Monitor ne NTV bali mugenda maaso n'okuyiga essomo olunaku olwaleero. Bibimu ku bigambo ebyasembyeyo omukulu byatwitinze ku mukutu gwe ogwa X. Osobola okugendayo naawe n'obyesomerako. Wabula abamu ku bantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bavumirira ebikola nga bino. Era waliwo omukulu eyaliko pulezidenti w'eggwanga lya Botswana amanyiddwa nga Ian Khama yavuddeyo n'alabula n'agamba ne General Yoweri Kaguta Museveni ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda ekyamazima okubeera ku buyinza emyaka egyo gyonna kyandibadde awo naye ne bino ne bigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa. We are just stuck in this rut whereby leaders still continue to try to prolong their stay in power. Yet they are not people who have brought any significant difference to the lives of their people. It is all about themselves. And those who have done it, you can see in many instances, apart from changing the constitutions, they will go to the extent of rigging elections. They will detain or they arrest and detain opposition leaders. They will ban opposition parties. They will rig elections. Museveni in Uganda as an example. I mentioned Paul Biya, yes, who's 93 years old. And Paul Kagame as well. He's been there, 26 years. And he changed, Paul Kagame, he changed the constitution in order to stay longer. You will never find, it's like if I give an example, when you see there are military coups on the continent, very soon you will find the regional body suspending the membership of that country because of the coup. The AU also will come out very quickly to suspend that country. But you would say, okay, but then what led to the coup? Those leaders themselves engaged in human rights violations, violated the rule of law, amended their constitutions, all the type of things which have crowned them as dictators, very autocratic leadership. And yet the regional bodies say nothing, the AU says nothing, and then when the soldiers say no, because of all these things you've been doing, we are now taking over. And you'll find that initially, not long afterwards, you'll see the people rejoicing that leader has been removed. Yes. But the unfortunate thing is that the military then, once they come into power, then they too start enjoying power and not wanting to hand over. There's a club that these leaders belong to. There's solidarity. They're sort of thinking that, well, one day if I want to do the same thing, I will not expect my neighbor, my colleague, to be criticizing me. Yes. So let me just keep quiet. Voice of Africa by Africans. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.